Tewali buyambi bwonna amasannyalaze emiti gitandise okukwata amasannyalaze. Abantu badduka bajjamu byabwe. Ebimu ku bintu ebiyidde kuliko ebibajje, embaawo, buliti n'ebyuma nga 15 buli 100 nga kigula eza kuno ezisoba mu bukadde 2. Asuman Gilbert, askari abadde akuuma ebibanda bino, agamba nti bino we bigwiriddewo ye ne mukyala we babadde batutte mwana waabwe mu ddwaliro oluvannyuma lw'amasannyalaze okuvaako. Abadduukirize ne bannannyini bibanda ebisaanyeewo balumiriza nti omuliro guvudde ku bulagajjavu bw'ekitongole ky'amasannyalaze UEDCL ekyateeka mita box ennafu okubaliraana. Omuliro gukutte ebuloba wenyini mu tawuni, ekibanda ky'embaawo kikutte omuliro wamu ne batunda zi furniture nabo bakutte omuliro, ate omuliro mungi. Tewali fire brigade, abantu nabo bibasobedde, tebalina kyakola, basazeewo beerolereko bwerolezi. Nsoga Grace, nannyini kibanda kya Verona Wood Gallery, agamba nti omuliro gwali gwabeegezaamu dda ne weekubira enduulu mu kitongole kino ne bajja kyokka ne watabaawo kye bakola era nga kati baagala baliiriirwe. Omuliro gubumbujja mungi, emmaali z'abantu zifudde. So kama muliro mungi ne waya z'amasannyalaze zigendeddemu. Nange ebintu by'abantu biyidde, ebintu by'abantu biggwawo. Namba yakiriwo namba obuguma baba tega bana bawedde ndio abantu jeba baba chechi badeo ozo kuja kumasanyazi alozo wenga wapasiza mwezi balaka wembaawo muli gukutte wano ebuloba. Gukutte ebuloba wano ku mbaawo ziweddewo wa furniture. Muliro mungi. The fire is too much. Things start like at 7:30 something. We are here working. Power went, power come back like 2 minutes and go back. And after 2 minutes, go back around the 8 is not coming. We are like, okay, can we close? We go home. Then I close. Me, I'm a security for this place. I close the door. Also, I'm Bob security. Also, I work with the machines here. Then I sleep here with my family. So after I close the door, I pass home. I found my wife here. My wife told me, the baby is sick. Can we take baby to hospital? I said, okay, let me close. There was no power. I went to hospital. Coming back, power come back when I'm in hospital. So my boss called me that workshop is burning. What is wrong? I said, I don't know at the hospital. That you hurry. So I came speed. That take board I came speed upon the workshop is already
further down. So when I start to follow up, that the power come back with energy. That people from meter box, power spark from there. So jump. We have a workshop. The house is like flat. Workshop is down, then showroom up. Power jump direct to showroom, catch up sofa set, everything. Then fall down. Workshop burn. So now what could be the cause of this fire? Maybe it's overloading. I think they load too much because that is 2 times. Another one is at daytime. Within like 3 weeks, it come back and burn everything. So you are talking about the UDCL people. Yeah, UDCL people. They were working there. Before they work there, that box is packed, power immediately. I check hours was on. Then I checked for that woman, our neighbor. I went to her, I said, your meter box is sparked. Then she comes, she saw there, smell was too much, then she called immediately UDCL people to come and check up. Then UDCL, they come, they bring new system, meters, they fix it there. After they fix, they went back to put off on the mini switch, fire jam. So we are around here at the daytime around the 3. We run with the fire extinguishers. We are 4 people. I carry 1. UDCL people, there are 2. There's a boy carry 1. We try to spray the power, stop there. Then we work like within 3 weeks. Even that same box spark again. So that is the cause for this work. So problem come. My name is Asuma Gilbert. Asuma? Yeah, Asuma Gilbert. Ebintu byetujuliddwa byo bingi emirimu gy'abakasitoma mulimu bwangu tugenda kutuaawo mukama waffe akolanga bwe kisoboka. Omuliro guno guyinza gwavudde ku ki? Tetumanyi kubanga ffe twabadde tukola paka ku ssaawa emu amasannyalaze ne gagenze ne tulinda paka ssaawa 2 tegannadda ne tudda ewaka. Bona asikaali yabeerawo naye yabadde atutte mwana mu ddwaliro mukyala kati ku ssaawa 3 gagumiddewo nze ne bankubira essimu mukyala wakushoka weddewo nagenza okutuuka nga kikutte naye nga gakudde ku mita eyo esooka eyo ate eyo mita si yaffe yoono omukyala neiba waffe naye nga gaakakikola emirundi 2 bwasooka baazikiza mu wangu kakivaayo tekyasoose. Bw'otunamu kwano oba balyamu estimate ziraba ssente nga mmeka ezoolesa olw'ebyuma bino kyemanyi ebintu mukama wange yayinza okubawa ebiteero zaakyo miliyoni 2 naye ziri mu mulimu eza 2 mulimu 35 ate embaawo ezaayo ezo embaawo za kasitoma yabadde omuzona nga bwe muziraba yatuwa mukolera nzigi naye zasaanyewo zonna naye tannalabika nabo tetunaba nakumukubira kuba amasimu twadde tetulinaako so tugenda mumukubira tuwuliziganye. Mulimu abakozi waliwo omulanga gwonna gumuyinza okukuba kristo eri alagira kisoba gavumenti gavumenti bweba esobola etuyambe twasizeeko kubeera twasigadde nga bwe tuli. Erinnya amanya bampita Kizito Richard. N'ebitanda tubadde ne sofa, wardrobes, kitchen cabinets byonna bibaddeyo waggulu nga byaggwa gye tutunda n'ebyabakasitoma ebiwedde naye byonna kati byasaanyeewo. mwasobodde okubaako ne byemutaasa? Tewali. Omuliro ogwabadde wano lowooza olaba byonna byonna ennimi za muliro ezo wabadde nga tewali twazikidde lumu. Even if I was here with my wife, we burned all.
n'olwo kwe kusitula omwana ne bagenda era nagenza omukubira nange nabadde nga mmanyi kuno omuliro bayidde naye bwe yakutte essimu nanga tuli mu ddwaliro engeri gundi enjegawo engeri gye yavudde kuki ku masanyalaze kyandibadde kirungi ekitongole kijje kyekompensatinge kubanga all along okuva nga bafixinga mita eno ey'okubiri eno ezesparking emirundi egimeka ebiri nga bazikiza n'extinguishers therefore kyandibadde kirungi ekitongole kiyingire mu mbeera efunako wetyo kubanga bye bavunaanyizibwa zewendawooza embeera eno baali bagiripootinga koko nebwe okusinza bwolaba abasuubuzi bafiirwa ki sinza kutebereza kubanga mubadde machines za buli ngeri zinga machines nga 9 oba 10 ezikola design ezitereza embaawo ezisala kwegamba eziranda zibadde mu machines nga bwe mulaba gundi zaazo stands zaazo zibadde nyingi ddala zibadde nyingi so sisobola nakutebereza kubanga simanyi bbeeyi yabyo nze ng'omuntu erinnya nze Chuma Henry lufu akajalo wedda mpulira kugitandika nengo yo omusajja ono ayiseewo wano ku masanyalaze agatabadde gadde gajja nga bwe gagenda kibale kibeerawoko naye nga tunafuna ngeri nti kwaka wagalo meter box ya umeme eyo yejesewo yakwata omuliro utenafu twali wetuli abana bajizikiza ne fire extinguisher nakomaawo naye kino kyazze amasanyalaze gadde gagenze gaso genda ne gadda we baleeba abakozi bali mukola baze ne gagendera ddala baggalawo gakomaawo abafuddewo banyuse naye nga asikaali waali gajenda yadikiramu meter box nekuba bwatukira okuba mu meter box nekwambuka kuwayazi nekwa ne wa neighbor nekujalumba ewange bubi nnyo kwanadde ne furniture mashinare embaawo enkalu so nekuba nga gwayokeza buli kintu so amasanyalaze agatali stable agatabalansi nga agalesa obuzibu nefidde kyenkana nti okusinza ebyuma bino ebyuma embaawo furniture showroom wadde ejjudde ate nga nnene wadde nnene ddala naye nga ejjudde furniture yenna tiwalina kimisigaddewo wakati wa miliyoni 3 ne workshop zonna era nga kigonza okubwabwa mu nsonga ng'eno gavumenti evunanyizibwa n'abazira kisaba mukitongo kitaka kukola obuvunanyizibwa bwakyo naye aba UDCL g'amasanyalaze g'ebuloba gakyabalemi tegabalansinga gavaako wegaddawo bwegakendeera ffe ziba zivaako ezaffe otazikuba n'okuba essimu ne bakutereerezamu tebatera kumala budde bungi okubula kyekiriwo naye kirakukola mu butuufu bwakyo ensonga eno mbadde mugigamba nti omuliro gwagezaako okugira meter boxes nekyali misana nga abakozi bwe bali ate nga tulina preventive measures zisookerwako mangu fire extinguishers nga bwezine bakuteekako fire extinguishers zonna 6 nezigwerako ne guzikira nabo bennyini baali bwe bali nga bakola so ne gusparkinga meter boxes ne nesiriira ne baddemu ne replacing ebintu bennyini baani abaaliwo nga bakola abakozi ba workshop wano wansi n'abayisudde baali bakola baali bagezaako otereeza meter box yali kyankalanye so bazzaako gasparkize gaakaawo wonna naye kyali manageable kuba abantu bonna baali webali ne bakola ekisoboka kasitumusha nezikola omulimu mwali mwagezaako okutuukirira abakola b'ekitongole kino ku mbeera eyaliwo kino twakiripootinga ku abantu agati ate olabe abamu department benyini webali so tetwagenda maaso nakuripootinga naye wabula ffe twayanga kwenyweza ntunyweza fire extinguisher zaffe tuzikola ki tusavisinga kuba ziba ziweddemu so twakoma erinnya Subuga Grace fire extinguisher gali katandika nekalunga gyate kiro nganyise ate ogenda otuuka naye okimanyi